Yes, webale kubanga okyali ku Red Zone TV. Sibamativu Patrick nzendi wonze nkuweereza bannange ekiri ku Parliament. Njagala kubanga nkuwa wano omubaka akiikirira Kampala, omubaka omukyala amanyiddwa nga Sibamativu. Waliwo ensonga z'abadde ayitaayitamu wano ekiri ku Parliament. Si kintu kya bulijjo. Ababaka ba Parliament naddala ab'oludda oluvuganya abali mu kibiina kya National Unity Platform bazzeeyo jjukiro olwaleero mu Parliament nga bagala kubanga bawulira ki ekigenda okubanga kigenda mu maaso. Report egenda okubanga esomebwa ekwata ku babaka ekwata ku bantu ababuzibwawo ab'oludda oluvuganya oba abo abali abawagizi ba Robert Kyagulanyi Center mu kakati wano ku Red Zone TV ne ngamba ebimu nja kubikusomolerayo, nja kubikubbirayo. Njagala tetubeere nga tutambula ffenna, njagala naawe obeere ng'otegeera ekibadde wali ku Parliament. Ebibadde bigenda mu maaso mu Parliament tubadde tubikuwa, abamu badde babiraba live, abalala babadde tebabaddeeko bulungi nnyo bonna. Kati njagala mbikuwe, naye nze kennyini mbadde wali nsobodde okufuna omubaka amanyiddwa nga Sibamativu, ngenda bikuwa wano abyere nga abyogera naawe obyewulirireko kubanga sijja kubanga mwogerera ate nga tulina wano omubaka wano ku Parliament wennyini omubaka amanyiddwa nga Sibamativu wabadde n'abanga abaako ekyenjawulo kyayogera. Njagala mbikuwe mu dakiika si nnyingi obiwulirize bino bigambo bya mubaka abaddewo yennyini era ye bino byannyonnyodde byenjagala owulirize bulungi nnyo gwe munnange agoberera omukutu ogwa Red Zone TV. Bwati bwagambye Sibamativu gwe tusobodde okubanga tufuna wali ku Parliament y'eggwanga Uganda. Gwayagala okumanya byonna ebigenze mu maaso, sooka owulirize ebigambo bya Sibamativu mbere nga nkwongerayo. Tuli wano ku Parliament y'eggwanga Uganda, ababaka ba NUP bakomyewo mu Parliament okubanga bawuliriza report eyazze okusomebwa era nga bagamba nti singa report eno tebaamu kye baagala bagenda kuddayo mu kwekalakaasa kwabwe. Sooka owulirize ebigambo bino ate mbe nga nkwongerayo. abantu ab'enjawulo abasaba musibwawo abaliko obujulizi tubalina n'abo bataliko obujulizi ate nabo tubalina. So tulina olunaku ensonga ya Namukenya togyogeddeko gye basookeddeko agambibwa nti yattibwa poliisi nga ne kamera zibeerawo. Namukenya yasookera ddala okuttibwa bagambye nti nabyo balaba bya bulimba. Okyogerako ki? Kyebabadde bagezaako okukola oba kyebagezaako okukola leero bakayita kuba nga abeewolereza bave mu kitimba. So tetujja kuba nenya nnyo kuba nti bagezezaako okugattagatta bafune engeri gye beewozaako kubanga ensonga ebadde batuulidde nga ne Parliament ebatuulidde nga n'ensi yonna ebabuuza kiki ekigenda mu maaso. So tubalesa n'okwewolerezaako kwabwe. So ffe engeri gye tulina obujulizi bwaffe ne fayiro zaffe naffe tuseeyo kubitaganjula tubigattegatte olwokubiri naffe tubakubire ku mmeeza awo tulabire ddala oba obuntu bulamu bwabwe bwe buli okukakasa nti ddala abantu bano abatuusibwako ebikolobero nga n'obujulizi tubulina banaabakolaki banaabafunira omwekalira. Ennaku ezo si ntono. Okupaka ku lwokubiri anti ffe tetwetaaga kulowolereza na kuyiyiriza kugatta bintu kubanga bitwogerako by'amazima. Bayinza okuba bo babadde beetaaga kubira mu bundi essimu kino bona okiteekawo nti kijja kufaanana bulala kati kikolebwa naye kati ffe abalina facts nga n'abantu tubalina nga n'abattibwa abantu baabwe tubalina tetwetaaga budde bungi kuyiiya ansa kuba ansa tuzirina ne files tuzirina. So twetaaga bwetaazi olunaku lwankya kuba tetugenda genda mu plenary enkya tuggyeyo files ezo zonna tuzitunuulire
tubakunganyiza obujulizi ku lwokubiri naffe tukabulire ku mmeeza. Not having the On the report next time. of course, we have, they have presented the report, but we know they are trying to cure a problem to ensure that as opposition we return to parliament, because it's seeming really bad, especially within the country and the international community. But nonetheless, we appreciate their effort, because they have proved that really in the beginning they were just arrogant when they said that they had nothing useful to add. So they have added something which is actually far much bigger and wider than what they earlier presented. So as the opposition, what we are going to do, we have also files that we have compiled, because I'm one of the lawyers for the political prisoners, and we have compiled lists of missing persons plus videos and the witnesses. So we are going to sit as a team. We look at this document, we look at our files, and then we can present to them on Tuesday. And then after the presentation, we hope that they will abide, so that justice comes. So it means that it was impacted. Of course, we have not. The expectations and the opposition, what was presented. What they have presented is wider than what they presented before, meaning they had hidden some information which they did not want to give to the public, but today they have got it. So our role as opposition is to verify these facts, because we speak with authority, because we have witnesses, we have families that have lost these people, and we have court files or files of missing persons that we have been compiling. So our role is to assist Parliament also by presenting what we have, and we also assist the security personnel to tell them, look, you say you don't have evidence, this is the evidence. So please do the needful. So that's what we're going to do. Hello, nina kinadde nkubuuzaako ku kintu ky'okwongeza abalamuzi mungi bakozeemu ne komiti kyeyanguli kyali basaba ekyokwongeza abalamuzi abasemberedda. Gwenga looya kikyoyogera kikulu n'etteeka lyemwesiza leero, omuntu wa bulijjo anaafunamu oba abantu ng'eggwanga oba kwongera expenditure ya ggwanga. Omanyi ekisingako obukuumi mu justice ambya. Yes, okyali ku Red Zone TV. Omubaka Shamim Malende bwatyo bwakugambye, ndooza ku lunaku olwokubiri olwa wiiki ejja ekintu ekituufu bannayuganda kye mulinze kyandibanga lwe bagenda okubanga bakibabuulira mu butuufu bwakyo. Naye mujjukire abantu abawambe John Bosco Kibalama, Olivia Lutaya, Bamachete, Yasini n'abalala, ebintu byabwe bikyali, abantu abo tebalabibwangako abamu, kubanga Machete, Olivia Lutaya bo waakiri balabibwako. Naye mu bigambo Shamim Malende byannyonnyodde, nze saagadde bigendamu nnyo, naye nga kyemmanyi kirabike okusalawo okutuufu oba okutuwa abantu abo oba okusigala nga bakyaliyo kugenda kubeerawo lwakubiri lwa wiiki ejja, era bajja kuddayo mu Parliament. Wabula kye sitegedde era kye ndi mu kunoonyerezaako mbe nga nkibawa bannayuganda abali ku Red Zone TV nti bagenda kusigala batuula mu Parliament eno, kubanga n'olunaku olw'enkya, lunaku lwakuna Parliament erina okutuula, bagenda kutuula mu lutuula lw'enkya oba bagenda kusigala nga bakyali kediimo kaabwe ku lunaku olwokubiri paka ku lunaku olwokubiri lwebabasuubiza. Bwe kibanga bwe kiri tujja kubanga tukikutegeeza, bwe kibanga si bwe kiri era tujja kujja tukikutegeeze. Ate naba kubanga osubscribe nga nyongera okusaba kiri wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, osubscribinge ku Red Zone TV obeere nga tomissinga nsonga yonna. Sibamuli Patrick nzembera wano nga nkuweereza amawulire gonna agajja tetugaliinza, tuba tugakuweerawo. Abatambula naffe mbeebaza kati gwata na subscribinga bino byenojja bisubwa, ate kyesaagala obisubwe. Kiri wansi awo olaba ekigambo subscribe kikwateko, subscribinge tubeere nga tutambula. Ngenda kuba ate nkomawo ne updates ezenjawulo, kubanga ffe twewaddeyo kubanga tukuweereza mu mpeereza etali ya bulijjo. Nkyabaagala nnyo era nkyaliwo nammwe, nkyabaweereza. So kye mulina okukola kiri kimu, kwekuumira wano ku mukutu guno kwokka ogenda okufunira amawulire agaakagwawo.